provided it does not violate the canons of the good taste and the law of libel. News is like a hot cake coming straight from oven. I'm confident because indeed it's not me on trial, it is the court itself on trial. News is anything out of the ordinary. Abavubuka abiri be bakwatiddwa mu kikwekweto ekikoleddwa mu bitundu by'e Masanafu n'emirirwano. Abamu bakaabi nga basangiddwa n'emisokoto gy'enjaga. Abakulembeze b'e Masanafu nga bayambibwako ejjekkuuma byalo baliko abavubuka abasoba mu 200 be bakutte abaludde nga batigomya Masanafu n'ebitundu ebyetooloddewo be bakwatidde mu kikwekweto ekikoleddwa nga batandikidde mu kufuuza amabaala saako n'ebifo ebigambibwa nti mwe babeera. Bano batutte obudde obuwera nga bagobagana n'abavubuka bebadde bawenja mu bifo ebyenjawulo okuli Amasiro, mu Malaalo, ku bypass, ku nsalo y'Ekigobe yonna gye bagenze babasuuza enjaga era obwedda beewozaako nga bwe batali babbi nga n'abalala bwe balaajana wakati mu kukaaba amaziga nga kino tekirobedde bakuumaddembe kubatwala. Nze Kasana, Kawudu, Pawulo, Lubega, Joseph, omwana enzala y'ebuddu. Wakati nga bigenda mu maaso waliwo omuvubuka ategerekeseko erya Shaban asangiddwa mu kayumba k'embwa n'ebbaafu y'enjaga ekintu ekyewunyisiza buli omu. Kasule Godfrey nga y'omu ku bakuliddemu ekikwekweto kino avumiridde ekikola ky'abavubuka obutaagala kukola ne badda mu biragalalagala omutali kalungi. Balime kwenyigira mu bumenyi bw'amateeka kukeera mu mabaala babeere nga bakola bave mu kunywa enjaga kubanga okunywa enjaga kitegeeza bw'oba onywa enjaga ekivaamu enjaga esindika emize mingi okutema abantu omuli okutema abantu okukwata ku lwa MRU TV Kamoga Abdul Sabul yakusakidde eggulire lino. Mama.